Bas bobo wulidde oluyimba ekitibwa kya Buganda ekyo eyo version y'abannaffe bayita Ganda Boyz basobodde okuba ate nga oluyimba balutongozeza. Oyinza okwebuuza nti bannayuganda be bayimba oba wulira bino oluyimba olwo abaluyimbye bazungu bava ku kontinenti ziri mukaaga ziri kwaya mukaaga ezayimbye bonna bazungu be bayimbye oluyimba olwo ekitibwa kya Buganda. Ku nteekateeka eyo nga bwomanyi nti ekitundu ekyokusatu kigamba nti ffe abaana ba leero katulwane. Enteekateeka ya Buganda ku ntikko abakulu bano basobodde okuba ate nga bagiwanise bannaffe Baganda Boyz abajjukira abakulu abo baali beeyita abadda twins bakyusa music waabwe akadde kano basobodde okuba ate nga bakuba ku music alaga ekitiibwa kya Buganda. Buganda yonna bwesobodde okuba ate nga eva Uganda yonna. Era mu kwogera kwa Katikkiro basobodde okuba ate nga abasiima n'agamba nti abakulu bano bakoze kyamaanyi nnyo okwongera ettaffaali ku luyimba lwa ku kitiibwa kya Buganda. Enteekateeka eno nga bwe yatambudde Baganda Boyz oluyimba luno baluzeemu nga bwe kutegeezaako nti kwaya ziri 3 nga baagala okuba ate nga balaga ensi yonna nti Buganda yanjawulo nnyo. Abazungu ne bayimba nga bw'oluwulidde oluyimba olwo oyinza okwebuuza nti bannayuganda be bayimba nedda abazungu be batendese ne baluyimba. Katikkiro mu kwogera kwe yasobodde okuba ate nga beebazizza abakulu bano Baganda Boyz olw'enteekateeka gye balina akadde kano gye batambulizaamu endongo yaabwe. Wulira okuvumbula ebitone kikulu n'okubyeyambisa obulungi kikulu yengeri yokka gye tusobola okukyusa obulamu yengeri yokka gye tusobola okuzza Buganda ku ntikko. Omwaka guno tulabye basajja ba Kabaka babiri erinnya bye beeyita lya Ganda Boyz. Omu ye Dennis omulala ye Daniel, omu ye Sebugwawo Sewagudde omulala ye Mugagga, omu ye Sewagudde omulala ye Mugagga. Baganda Boyz balina ekitone era be bantu bonza okuyita bannabitone kubanga bayimbi ate bakuba n'ebivuga. Okumala ebbanga mu mwaka guno gwonna baafuna enteekateeka ey'okutambuza ekitiibwa kya Buganda ku ssemazinga ez'enjawulo era bwe babadde bali mu kutendeka oba mu kutendekebwa ne bannabitone abalala n'abayimbi abalala ne kwaya ez'enjawulo mu ssemazinga ez'enjawulo tebali tutera okulaba ebifaananyi byabwe nga eddoboozi ly'oluyimba olwo lisitukidde ddala bulungi. Naye mu kukola kino nga beeyambisa ekitone kyabwe basitudde nnyo Buganda kuba nkakasa mu buli ssemazinga gye bagenze tebalemye kubabuuza ebikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Oluyimba olw'ekitiibwa kya Buganda luno lwe bagenze bayimba mu ssemazinga ez'enjawulo lwayizibwa Reverend Polycarp Kakooza. Okitegedde ensonga ezo bannaffe be bayimbi bamuyita Dennis Mugagga ne Daniel Sewagudde mwaba banyanga Ganda Boyz ate nga basooka kweyita The Twins ne bakyusa mpola mpola nga music baganya okumutegeera ne bakyusa mu music ono ne bakuba music waabwe ali original. Abazungu basobola okuba ate nga bamufiiri nga babaagala nnyo bali mu laga luli ate nga abazungu bamanyi nti laga ava Jamaica kati obeera tolina kyobagamba. Kati Baganda Boyz ne bakyusaamu ne bakola ennyimba eziri bwe zityo mpola mpola era omulimu guno basobodde okuba ate bagutambuza bulungi nga bw'owulidde ne Katikkiro yabasiimye n'abategeeza nti beeyongere maaso n'okutambuza enjiri eyo. Era lulimu obubaka bw'ogenderera ebitundu byalwo ebitaano eby'enjawulo ebitukumaakuma n'okunywerera mu ekyo kye tukkiriza nga Kabaka atukulembedde. Awo nno neebaza nnyo Ganda Boyz olw'okuba ekitone kye balina baakivumbula naye tebaakivumbula buvumbuzi bakyeyambisizza mu kukyeyambisa bwe batyo ne batumbula Obuganda ne batumbula olulimi Oluganda era ndowooza ekikolwa kyabwe bye bimu ku ebyo bye tutera okwogerako ebiza Buganda ku ntikko. Mbeebaza nnyo era nsuubira ffenna bwe tunaawuliriza oluyimba luno nga kwaya ez'enjawulo zegasse wamu ne ziruyimba ekitiibwa kyalwo kijja kweyongera okuvaayo naye ekitiibwa tekijja kukoma ku luyimba lwokka kijja kukoma ku bantu ba Buganda n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Awo nno ffenna gye tuli naffe tweyambise ebitone bye tulina tukyuse embeera z'obulamu bwaffe kuze eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda. Mbaagaliza omwaka ogujja 2023 ogw'essanyu n'eddembe ate nga gulimu ebibala. Okitegedde z'ensonga ezo Katikkiro nga asiima Baganda Boyz abakoze oluyimba olwo bagamba nti bw'otamanya gy'ova ne gy'olaga kiyinza okubeera kizibu okutuuka. Mu nteekateeka eyo Baganda Boyz oluyimba luno sooka oluwulirize oyinza okuba wali oluwuliriza ng'omanyi bannayuganda be bayimba bazungu bava ku ssemazinga 6
babayita Ganda Boyz bebasengese byonna wulira. Hello. Sebo. Abani webale kuweereza. Sebo. Leka samadi ndiro mbadde mugambula ekyesiiga. Abani abantu nga bayiiza oluyimba lwa Buganda batuweeseza nnyo ekitiibwa. Baluyiiza naye gwe olina ky'omanyiiko. Ekitiibwa kya Buganda kyo nga kyabani sina nnyo kyendimanyiiko. Bakuyitaani? Bampita kasita Madi mbeera lw'emodde. Weddira ki? Weddira mutima. Kikyabani nga weewunyiza. Tolina ky'omanyi ku luyimba lwa ekitiibwa kya Buganda? Ekitiibwa kya Buganda kyo nga ky'omanyi okiyimba naye simanyi byafaayo bya. Ananti yimba mutuwulire. Okuva edda n'edda eryo lyonna liine eggwanga Buganda lyamanyisibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Abani kaafumaawo abeerwe modde kwetuli. Kale Sebo. Afanike. Ogamba otya? Ole bali kuweereza. Boss. Ono Abuti Boda kyambazi kyanna mukaaga. Enteekateeka ogiwulidde? Enteekateeka ngiwulidde mukama wange. Tandikirawo tuwulire. Wekyambazi weewulidde? Kulabisa. Rama Chabanike. Steady. Nabrasmare na nikira lemiya. Nakati nze kuteera wabo omusajja wagambe ngu lyamanyikibwa nnyo bagamba nga lyamanyibwa nnyo. Kati gwe yimba mutuwulire. Okuva edda n'edda eryo lyonna liine eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavanda naffe tukikuumenga. Kale Sebo. Aba. Ogamba otya? Ebalo kuweereza. Sebo. Legodi ezimwe. Amma oluyimba olusobola olwo? Nsobola okuyimbako. Tuweemu. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Katonda omulungi ow'ekisa obuwere Mukama omubundugo omukisa gwera naffe omukuumenga. Abani awe nkomeze kodi zimwe. Weebale ow'ezzimwe okoze kyamaanyi. Sebo tugambe. Abani. Sebo. Kemiko kubiri. Kemiko Kemiko tandikirawo. Buganda kyava dda. Sebo. Abani. Agamba atya? Webale kuweereza wakabi. Sebo. Okumatira nnyina ab'ekiwummulo. Ono abeera Asani Pepe ekiwummulo. Oluyimba olumanyi? Oluyimba Sebo manyimu lwonna ndumanyi naye kanyimbeko ekitundu. Tandikirawo. Okuva edda n'edda eryo lyonna liine eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Abani beera bulungi Pepe ekikulu. Kale weebale kuwuliriza. Sebo. Abanike. Teacher. Wanje Abani. Ogamba otya teacher? Ndi bulungi Abani manyi eddoboozi lyatuyiseemu. Mwana twasanyuka nnyo ketuya tukusabula nnyo. Anti. Ekinyanyanyanya kyali kya tabu. Abanike webale okuweereza bulungi. Sebo. Nze teacher Matovu Davis bwakatakunya. Tompaddeemu? Yena kuwambuka tinitini. Sooka ompeemu. Okuva edda n'edda eryo lyonna liine eggwanga Buganda
yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetulole ensi yonna ababi beera bulungi kankute kale tica bw'atugambye sebo kuweereza sebo sendegere bulani kitoma naluzaali bagamba gyaba ekitoma alonje sebo oyinamu nako ekitundu tuweemu ekyo kyomanyi nze nayimba ntya ne sitenda abasajja kabaka asaanira fuga obuganda bwonna affe nga tumwesiga ensonga yeeyo fe abaana ba leero katukole ki katulwane olw'ensonga oluyimba luluno baluzungu